Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Amawulire genjagala okubanga nkuwa geego gennyini genkakasa nti oteekwa okuba ogafunye. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga akubiddwa abadde agenzeeko sayidi z'Ekira municipality. Sayidi z'Ekira eyo waliyo omusajja amanyiddwa nga George Musisi. Nga George Musisi oyo munnamateeka w'ekibiina ekya National Unity Platform abadde agenze mukyalirako ka function kabadde katono nnyo agwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Wabula amawulire gazze nga si malungi nnyo, bannayuganda bali mu kubeera nga ate bateekawo embeera ey'okulaba nga ate badduukirira okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tafuna buzibu. Ojja kunsonyiwa ebifaananyi ebimu bijja kuntiisaamuko okubiteeka wano, naye nga kyenjagala okubanga nkutegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga afuna obuzibu wali mu Kira municipality nga bwe nkugambye. Constituency eyo ya musajja amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda. Wabula nga kigambibwa nti George Musisi ono munnamateeka w'ekibiina ekya National Unity Platform alabika nga agenda kuteekawo embeera. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atambuddeko okugenda sayidi eyo eya Kira municipality, wabula abasajja bataddewo embeera era bamukubye. Kyenjagala okugamba ebifaananyi sisobola kubiteeka wano gwampuliriza, jaggezaako ko okubanga nkumulisaayo katono nnyo, naye ebifaananyi sisobola kubanga mbiteekawo byonna nga we nandyagadde okubeera nga ate mbikuwa gwampuliriza obeere ng'otegeera bulungi nnyo. Wabula kyenjagala okutegeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa. Kigambibwa okusinziira ku bamu ku babaddewo bagamba nti akubiddwa teargas canister ye mukubye. Abadde agenda nga bwe nkugambye mu bitundu ebyo bya Kira municipality, agenze kukyalira ku council George Musisi ononno nga munnamateeka ow'ekibiina ekya National Unity Platform, era nga George Musisi ono kigambibwa okuba nti yagenda okusikira omusajja amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda ku kifo ekyo ekya Kira municipality. Wabula amawulire agaliwo galaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ataase kubanga bamumanyi poliisi ya Uganda bataddewo embeera nga tebaagala atuuke wa George Musisi. Wabula amawulire genfunye nga galaga nti asazeewo abeere nga ate ayogerezeganya n'abasirikale bano ababuuze mbeera ki ekigenda mu maaso, lwaki muba temwagala mbeere nga ntuuka ate gye ndaga, lwaki muba nga muteekawo embeera efaanana bw'etyo. Abasajja kye bakoze nga batandika kukuba, abamu bakuba tiyaggaasi, abalala bakuba masasi, ngezezzaako okufuna emmotoka ebadde egambibwa okuba nti yeekoze kino oba yeebaddeko abasirikale abakoze kino. Emmotoka ennemye okubeera nga ate nfuna nandibadde njikuterawo wano gwampuliriza mukutu gwa Red Zone TV nkugambye embeera nga bweri, embeera ya bunkenke. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja bamukubye, wabula wenjogerera ali mu kamu kalwaliro akali okumpi awo, newankubadde nga ate abamu bataddewo embeera bagamba ne mu kalwaliro ako tetwetaaga kubeera nga tumuteekayo. Embeera ya bunkenke gwampuliriza. Bw'oba oli ku Red Zone TV nga tonna subscribe nga kikole, ensonga zino zonna obeere nga tozimiisinga. Embeera ya bunkenke, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa, abasajja bamukubye amagulu. Reports ezimu ziraga akubiddwa teargas canister, reports endala ziraga nti wabaddewo okukubwa kungi, abamu nga bakuba tiyaggaasi, abalala nga bakuba masasi, era tetunnategeera kituufu kyeki. Akubiddwa masasi, akubiddwa tiyaggaasi, naye nga nkugambye olutambi teruteekekako wano era luba lujja tuleetera embeera ey'okuba nti ate tetujja kuyisibwa bulungi ku mukutu guno, ate nga twetaaga okugusigaza gubeere nga gulipootinga ensonga naddala ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula amawulire gennina nti atwaliddwa mu kalwaliro akali okumpimpi awo, naye nkugambye ebifaananyi ebimu bijja kunkaluubirirako okubeera nga mbikuwa ate obeere ng'ofuna bulungi ekifaananyi ekiri. Wabula ngenda bireka bibeere mu foomu eyo nsobole okukuwa lipooti singa bwe zijja. Ekyewuunyisa, ezimu ku mmotoka ezibadde mu kifo kino eza poliisi badduseewo buddusi, either olw'okutya ekibambulira oba olw'okubeera nti kye bakoze babadde bakimanyi bulungi nnyo era nga bategeera ekigenda okuba nga kikivaamu. Kati njagala okutegeeza gwampuliriza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe twogerera ekifaananyi kireke kibeere bwe kityo, olw'ensonga nti nnyinza obutasobola kireka kibeere nga kyogerera ddala oba nga kirabikira ddala nga bwe wandikyagadde
okusinziira ku mateeka agatufuga wano ku mikutu gino gyennyini gye ndi mu kubanga ate nkuweererezaako. Andyagadde okubanga nkuwa olutambi luno olulabe bulungi nnyo naye amateeka mangi nnyo wano, wabula njagala okutegeeza ngenda kiteekamukko embeera kibeere nga tekivaayo bulungi nnyo okusobola okuba nga owuliriza eddoboozi erya muganda wange amanyiddwa nga Ronald Mugenyi abadde ku scene yennyini ate nzije tubeere nga tweyongerayo. Mukutu gwa Vision TV Sebambulire Patrick, nze ndi mu studio okubanga nkutuusaako byonna. It's not safe at all. He has been taken to one of the hospitals here in Bulindo. Oh my God. The police officer commanded by Trace J here in Bulindo, he has openly said, either we die, we cannot tolerate this. He was peacefully leaving the home of Council George Musisi. He has been preaching peace at all, but finally the police cannot contain this. President is not safe. Some of the foot soldiers have been arrested. Police is continuing to arrest. The police is continuing to arrest. As you can see, they are arresting everyone who is recording. Okay. The president is not safe at all. As you can see, they are moving around with guns. The scene is not safe at all. You can see some of the... They shoot the president? The president is not safe. He has been just rushed to the hospital. He has been shot to the leg. The commander TSJ is there, up there. As you can see, he's trying to calm down the situation. But after shooting, one of the officers has been captured on live saying, shoot. We are not safe at all until we are safe. The police officers, they are so bitter with whoever is around. That patrol, there is one of the colleagues who is being wrapped on the ropes. You can see how they are. You can see how they are doing. You can see how they are torturing him in the van. You can see how he's torturing. He has been. You can see how they are torturing someone in the van. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is not safe at all. He has been shot in the leg by police commanded by TSJ. The situation is not good at all here. The situation is not safe. We're not safe until we are safe. They have just taken his shoes. We don't know who has been arrested. Ngabona waliwo gwe bakutte bali mu kuyizayiza ngato ze. My God. They are hitting him on the head. You can see the situation. We are not safe at all. The president is just kept. The president, it was just a simple function. He had come to visit the council, George Musisi. I don't think it's that. Here is Commander Mwesije, who have been commanding the situation. The situation is not good at all. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu